Gy'osinzidde okubeera nga togoberera a very good morning, afternoon, evening kijja kusinzira of course budde kiwojja okubeera nga ate ofuniramu update eno Safari Pro UG gwatamanyi kigenda maaso ono mbeera wonnyo okubeera nga tenga kunoonyereza ddala agabeera gaguddewo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo gwe gy'otasobodde kubeera nga ate otuuka ku video bw'ogifuna oteerako ekiga likinga sharingirako abalala wansi awo ogendawo n'obeera nga ate oparticipatinga okusinzira ku nsonga nga bw'obeera ogenda okubeera nga ate oziwulira kakatino omukulu Abba Makasi omutabani omuyimbi amanyikiddwa nga Jose Chameleone Sanyu Jerere era nga wetwogerera ssaawa eno omukulu oyo just abulayo wiiki abeere nga temunange afuuka taata omujjuvu kakatino omukulu ono olunaku lw'ejjo yasobodde okubeera nga ate agenda mu ddwaliro ne mukyala we girlfriend we amunange ne babeera nga temunange bakebera olubuto nga lusembedde era nga okusinziira ku ripooti y'abasawo yasobodde okubeera nga ate evaayo abakulu bano basobola okubeera nga temunange bafuna ezzadde lyabwe at the end of this week oba wiiki eyejja wakatikati oba nga nayo enaatera okubeera nga ate eggwako era nga mpozi nga wanaabawo ekikyuse naye nga updates eziva sayidi zeeyo ez'abakulu bano basobodde okubeera nga temunange bagenda mu sikaani era omwana waabwe atuuse okubeera nga temunange azaalibwa tugende wansi awo tubeere nga te Abba Makasi tumuyozayeza kubanga si byangu n'akamu ate w'omutabani w'omukulembeze w'ekibiina ki National Platform omukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala naye jjukira ayina girlfriend we era nga juzi recently yasobola okubeera nga temunange amuproposinga nago amawulire agava sayidi zeeyo omukulu oyo Solomon Kampala naye yandibanga munange essaawa yonna agenda kubeera nga ate afuuka taata era nga abasobodde okubeera nga ate munange balaba ku mwana w'obuwala ono mukyala wa Solomon Kampala mbu yatandise okubeera nga ate ayoyayo obuyembe era nga nazo updates ngenda kubeera nga tenzikuleetera mu maaso awo tula butuzikalira bwe naba kujjaeyo ensonga endala nnyingi nnyo ngenda kubeera nga tenzikutuusako nga zino okubeera nga tenzitambula akadde kano tula butuzikalira sheka shafu omufuna ajja kubeera nga te akulombereddwa ku namba ez'essimu ziyita wansi ku sitika z'ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo malidadi sana katutembule n'obutambi buno ki ekiriwo akadde kano tebaawo Bebekulu yakola dde embaga ye yakola embaga naye embaga ye yagikola kuba yali ayagala visa nakola embaga yaawo mangu budget ndooza ya mitwalo nga mukaaga mugula kweti ya soda netuleeta ekisambi ky'embuzi netuwokyawo okitegeera embaga yakola embaga kubeera ebambaga obufumbo si byebintu bye baleeta mu luggya lw'abakadde bo obufumbo si kugenda mu saaluuni n'oyambala engoye ez'ebbeeyi n'oyita abataka ku kyalo n'oyita mikwano gyo n'oleeta abayimbi n'oleeta buli kyamasanyu mu maka g'abazadde bo ate era obufumbo si kugenda mu woteri za bbeeyi nti okyalizeeyo abagenyi bo oba kye bayita after party omusajja Bebe Cool Bobi Wine eyali nfanfa we era eyaliwo ku mbaga ya Bebe Cool atugambye omusajja bajeti ye yali ya mitwalo nga 6 eza Uganda era yagula kuleeti ya soda nti ne bagula n'oludda olw'embuzi kyendowooza nti kituufu gyali emitwalo nga 6 ez'ebiseera ebyo naye Bebe Cool amaze ne mukyala we emyaka egisukka 20 bazadde abaana babakozezza basomesezza abaana bali mu bulamu obweyagala oba obweyagaza naye n'olaba omuntu n'ava mu kazigo n'atawaanya mikwano gye ne bamusondera ssente z'embaga n'akola zi miitingi ku miitingi bamusondere ssente z'embaga naye ng'asula mu kazigo ne bagenda ne bakola embaga ey'ebbeeyi naye ng'asula mu kazigo n'amala okuva ku mbaga ne wayita omwezi gumu oba omwaka gumu ne baawukana
naye ng'ate ggwe omusajja wagetinga into a loan, weewola ssente ku mikwano gyo, weewola ssente mu mabanka, watunda ebintu by'ebikalu, ka saving wakakozesa, bizinesi wagisuula ng'ojjamu ssente z'embaga. Abantu bangi nnyo bakuzizza emyaka n'emyaka 50 n'okwambuka nga bafumbo, naye ng'ate embaga zaabwe zaalinga ya Bebe Cool. Bebe Cool ebiseera ebyo yali musajja mugagga era ng'asobola okuyita mu bayimbi banne ne bamusondera ssente n'akola embaga oba mikwano gye, naye teyabatawaanya. Ekyo nno Bebe Cool kinjigirizza kinene nnyo. Eddie Mizaya nze naakamala mu bufumbo emyaka ngenda kuweza jadi nalina emyaka emeka? Jadi nalina emyaka 12, gy'emyaka 13. In fact, okay, 13 years nga ndi mu bufumbo ne mukyala wange Rwita. Naye ekitukuumye nnyo okubeera nga tuwangaala emyaka egyo ate nga naffe tukola ensobi, nze nkoppa nnyo Bebe Cool. Bebe Cool olumu yakola statement we baali bamuvumira, tozimbanga, simanyi biki, oswala simanyi biki, ennyumba. Bebe Cool yagamba bw'ati, sisobola kukwata ssente kuziteeka mu nnyumba nga bizinesi mwenzija ssente teyimiridde, nti ayina sooka teeka ssente mu music we, ayina sooka kukwata ssente agule emmotoka ez'ebbeeyi ezimutwala okukola emirimu alyoke afune ssente ezinaazimba ennyumba. Bannayuganda bangi baamulabanga omusiru ne bamujerega ne bamufuula topic. Essaawa zino Bebe Cool ayinza okuba ye muyimbi mu Uganda asinga ennyumba ey'ebbeeyi, atalina emu atalina bbiri. Kati gwe mukwano gwange, igwe alemedde ku bbaawo nze njagala mbaga, abamu ne mutuuka ne ku extent egenda epangisa ebintu bibanaatwala ku bibanaatwalira bazadde bo mu kwanjula. Neewuunya Uganda kati waliyo kampani nga bo bagula ebintu by'ebbeeyi byakupangisa kutwala ku mikolo. Agakatuna mugula amakampuni mangi, okuva ku ngoye ze bambala abagole, waliwo abalunda ente nga zo zaakupangisa, abalunda embuzi nga zo zaakupangisa, abalina amamotoka nga gaakupangisiza kugenda ku bagole. Naye singa ffenna twali tulowooza nga Bebe Cool, singa buli mufumbo mugagga kuba mbaliriramu essente ezikola embaga okusinziira ku nfuna y'ggwe ng'omuntu, tubale ekitone ennyo, 1,010,000 kuggwe atalina, naye ng'ate kapito gwe weetaaga okukuyimirizawo gwe n'omukyala gw'owasizza weetaaga 3,000,000. N'okola embaga neggwera mu 10,000,000, 15, 20 n'osigala mu mabanja ng'owasizza omukazi. Omukazi n'amala omwaka gumu n'anoba n'osasula amabanja okumala emyaka 10. You are a fool. Naye ng'ate singa wakwata mukyalawo n'okola nga Bebe Cool n'ogenda ewa registra oba n'ogendako mu bazadde gye bazaala omukyala ne biggwerawo nga okoseza kasenteko akatakuluma. Kubanga kaakati kambuuze, igwa oyinza okuyimirirayo n'ogerega Bebe Cool nti ki? Musajja mugagga ebya ddala. Naye ekitegeeza Bebe Cool ayina priorities, n'amanya nti kansooka empeerera abaana, kansooka enteeka abaana bange mu bulamu bwe buti, kansooka enkole ABCD, kuba musajja mugagga. Mbeegayiriddemu abakola emikolo ne musumbuwa bannammwe. Yes, ne mugenda ne muwasa bakola batya, ne mugenda
ne mukola embaga meetings ne mukola baby shower zinga ziri ku bbanja kakapito kammwe savings zammwe muli bajega ate era mulekerawo okuyita bannammwe babasondere ssente z'embaga mukope bebekulu kuba omukazi oli oba ogenda mwebakako wekka lwaki community ekuwasiza yita banno bajje ku mukolo gwo oba yikola meeting bajje nga bazze kutema kyolina nti bannange ngenda kukola mbaga ngenda kwanjula nina milioni 3 munyambeko tuzitemeeteme omukolo guveeyo nekyagwagwa nnyera kyabujega okuyita banno n'obamalako emirembe n'obaguza bukyayo ow'ekijega mbusimanyi bakusonderako ssente za mbaga ng'omukazi ogenda mwebakako omu ate ng'abaana agenda kuzaala babo yo stupid mwami Bebe Cool oli musajja mugezi era Bebe Cool ono inze nali nsaba mukama ayambe president amutuwera obwa minisita era simanyi lwaki bamuwa obwa minisita w'abavubuka kuba ekyamazima kiri nti omusajja ono alina ebizimba bw'omugoberera ennyo n'omukoppa ebitali bino byakabampaani tosigala kyekimu bannayuganda mbabuulira sibagamba nti abakola emikolo basiru nedda abakola emikolo nga bakozesa ssente zaabwe nga tebayita abantu kubasondera nga balinga abakola fundraising baddembe kuba buli muntu waddembe okukola kyayagala ne mulekerawo okutawaanya bannammwe n'ova mu mbaga toyina kapito bakugoba mu nju emmotoka mpangise ebisolo byemututte embuzi nte bipangise buli kimu nga kipangise you are stupid ogwina sente mmeka obeera olina milioni 9 mu emitwalo 6 okay emyaka 2 oba olina sente mmeka obeera olina milioni 19 mu emitwalo 8 kitegeeza sente z'okola mu myaka 2 nga toliddeeko yadde 10 Rama yaziiwa ku ttooyi awo Balisto okimanyi omusajja oyo ankasa okutunda benzi zonna nsooke enzimbe walwawo ebyaddala muno omuwagidde atunde benzi walwawo natika akubulye true leader anti bukyanga olunaku olulala ng'oyita ku lw'emasaka ne batugamba benzi teriiwo ebyaddala nno ndi serious lamo nkasa okutunda benzi zonna anti kati nze timo kyekyaŋŋaana olaba timo ye kyekyaŋŋaana ogula emmotoka ey'ebbeeyi abantu oli n'akujerega ovuga kasiyenta nenze ndabanga emmotoka si kyekirooto kyange mbuleera awo lwaki koze mujja from point A to point B kimala ate nga n'owala likuluza watuuka ne lama atuukawo milioni 4 okimanyi nti esobola okugoba mu lunaku lumu naye ebintu Rama byakozebwa kakasayinza kwa wali si kyapa ne weebandagaano tebisobola kera kumaca ne bivaawo mu lunaku lumu ate bannange bavubuka bannange kambabuulire mulekeraawo okwerimba okyali muvubuka nnyo okuzimba ku poloti ey'ekyapa ekyo nati gano ge mazima ge tulina okugamba abantu bagategeere bw'oba osobola okugula poloti yo oba yandagaano gigule ekyapa oli kigula abagagga bangi bonna balina ebizimbe bitudde ku ki ku ndagaano kambabuulire osobola okubeerawo naye teri muntu agenda kujabuzi akukwata kukasagamba bino byozimbe bikwata obijjewo waliwo amateeka ate timona kino kankigamba abantu omuntu azimbye ku ndagaano timona kino kankigamba abantu kizibu nnyo omuntu okuva eri n'agamba mwenna abagobye nga muli ku ndagaano n'agoba ekyalo ebyalo biri ku ndagaano byali nga byalo ne batematemamu endagaano kizibu nnyo gamba mbu muveewo mwenna ng'onaayagala ttaka omanyi pulosesi eyitawo omanyi nti musooka mu makooti biki tekisooka era baba balina n'okuliririra ssente eziri worth property mu bintu byo obadde okimanyi tulira bwengula ettaka naawe n'oligula n'okeera ku maca nga ntaddewo ekizimbe ekitaddeko ebbaati tosobola kunzijawo gwe bakugamba genda twogere mu kooti abagagga we batyogoze lwaki abagagga bazimba kiro agula ettaka ng'akimanyi lyankaayana ng'afa ekintu ekyo abeeko kyateekako omuntu waateerako ekintu ku ttaka bajja kubuuza yazimba oliwa
Nekirala ono agambye nti Lama owedde oba ku ndagaano owedde. Nze nkulidde ku ndagaano Kawempe yonna tuli ku ndagaano. Bakyali nawo. Abantu bonna basinga bali ku ndagaano ab'ebyapa batono. Tosobola goba kyalo kyonna ku ndagaano. Tosobola. Osanga ekyapa kye Kawempe nga kirina omuntu omu yakituddeko. Nga abasigadde mwenna buli aliko ng'ali ku ndagaano. Balista. Munsonyi okwogera kino ndikyali wamwe naye kati mumanyi nti emboozi ze muli mu kunyumya zinkyusizza obwongo. Of course. Ebyaddala kati emmotoka zo kamaliriza activities zonna nzitunde nsooke mmalo zimba. Lama bw'aba alaga ekiyitibwa ekityo tulida ndi mu kumuzannyo kati. Anti kati okuzimba ozimbira n'abaana na buli omu n'omukyala n'abalijja mu maaso. Si tekiba kyakati oba ozimba bya mu maaso. Rama ngenda kukola bisajjamu ebibiri munda ze kati muli bisajja by'amaanyi. Rama ngenda kukola mu live. Ate Natima akoze Timoze nalaba Kalina ye nga Kalina yaddala era nze Timo by the way wama Timo yakindaga okimanyi nti Timo ye yansindikiriza okuzimba Kalina we wagiraga nakatandika juzi bunamala laba yo nenga ekisajja kyagala kundeka nengamba Kalina nagizimba kutandika mwaka guwedde naye ate nina amayumba. Waliwe yangamba akumanyi amayumba agaddala. Omusajja yangamba kati Timo nga tonnamalayo tuyina gayi gwe twali naye ye twaliridda oba twali awo mu kibuga nangamba naye Lama okimanyi nti Timo oyo mulaba lwakwe yasamyawo naye alina amayumba n'empakana nangamba Lama Timo alina amayumba. Era oyogera ekintu ekyo sobola wakana nangamba oyo mwana ayina emizigo gy'abapangisa alina amayumba nengamba ye awo nzikiriza okyogera otyo nengatta n'ebyoli nzikiriza. Gendo labe video gye nako eri ku page yange yesookera ddala nagipininga. Ezo nyumba zinalimbaga nazizimba ddano za myaka ng'ebiri emabega. Sente zijja. Namba oli gaya badaji. Lama kamba siibule kamala okugenda okukola ne maama. Obugagga obugagga buli mu kuzimba obugagga buli mu mataka ekyo njagala mu anti kati Timo labayo obugagga ebibeerera mu kuzimba weebote ogenda n'ozimba ku kitundu ng'ennyumba ya mitwalo 3 ne wayita emyaka 5 ng'ennyumba eyali ey'emitwalo 3 ya 25 ate ng'oli ku single room just abantu kibalinnya bulinnyo ogenda olaba ewaali ekyalo nga kifuuse ekibuga ate kati bikyaliko nti kino kibuga ne Masaka wameruka ekibuga ate nga wabbeeyi n'okwenkanankana ne mu kibuga eri gye weegomba kyovanze si kyanyooma byalo. Madde kano kino kyengenda okulaga njagala nkikulage because njagala kusomesa eno video gyendi mukulaga bakagiyiterako katikati nga ntudde wano njagala nkulage ezo nyumba oziraba baba ziteeka ku tiles oziraba kasajja kakola store yasi njagala mbeeko kyenkusomesa katono nnyo era ffenna tusome bannayo okuyiga tekuggwayo buli omu ate ajust kuyiga kyakuyiga bizo ezo ennyumba z'olaba za ddabo zirimu ebiyigo munda ziriko store zirina amazzi omupangisa togula mazzi naye bwe nali nzizimba ninawe natuuka nempanikinga nga siina sente zisobola kuteekamu tiles nensooka nenkuba niiru ofuna bulungi kati essaawa eno ke nafunyeemu kasente kwe kubagamba oyo niiru mumukole ki mumujeemu ezo tiles bazisibye jjo uli omulyango gugenda mu kisenge eri kakyengezako okulaga tiki abantu abasinga otya okutandika koza olowooza kyokola kati sente wazijjeewa olina ennyumba ey'ekiyooto ky'omu gy'oyagala okuzimba
naye ennyumba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.